Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo Gw'Emisinde ejja okwetooloola ebyalo esiibuddwa olunaku olwaleero okwolekera ekibuga Belgrade eky'eggwanga erya Serbia gye bagenda okuyita mu mpaka z'ensi yonna ez'okwetooloola ebyalo eza World Athletics Cross Country Championship ez'okubaawo ku Lwomukaaga olwa Ssabbiiti eno. Omukolo gw'okusiibula ttiimu eno gubadde kakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga aka National Council of Sports e Lugogo nga gukoleddwa ssentebe Ambrose Tashobya. Amaanyi nga bwe mugirabye abantu bangi ng'erina abanadduka cross country mu Ssekinnoomu n'abanadduka nga ttiimu nga tubalinamu essuubi ly'amaanyi nti bajja kukola bulungi nnyo. Uganda erudde ng'akola bulungi nnyo mu mpaka zino za World Cross Country. Empaka zimwe ze twalina wano e Kololo emyaka egyayita emabega era ne tuwangula emiddaali. Era mumanyi bulungi nti abasiniya abatabaddewo wano nga Joshua Cheptegei ne Jacob Kiplimo Abaddusi b'amaanyi nnyo mu cross country eno. So tusuubira nti bajja kukola bulungi, tubasabidde nga gavumenti ne tubawa buli kimu ekyetaagibwa. Abazannyi abagenda bali 27 nga kuliko abasajja 14 n'abakazi 13 nga bakubeera wansi w'abatendesi Benjamin Njia ne Grace Chesang. Ye championi w'abasajja bakafulu Jacob Kiplimo yasitudde olunaku olw'eggulo ne Joshua Cheptegei okwolekera eggwanga erya Serbia. Ttiimu yakuvuganya mitendera ebiri okuli ogw'abato n'ogw'abakafulu ng'omutendesi Benjamin Njia agumiza Bannayuganda. You have seen the team is well prepared psychologically, physically and emotionally. You have seen the team, the morale is high. The team has been being prepared well and have been training well. All through the levels of fitness, we expected that it is in the right direction that we wanted as a team of coaches who are handling the team in the national camp. So as per now, the team is set to travel and to go and represent Uganda. Mu mpaka ezaasembayo wonna awamu Uganda yamalira mu kifo kya kusatu n'emidaali 4 wansi w'eggwanga erya Ethiopia ng'empaka zaawangulwa Kenya n'emidaali 10.